sikirootangako mu bulamu bwange nti nno Katikkiro asobola okumpita ne ntuula wano ng'ali wali n'awuliriza aliwuliriza bye njogera. Kale bannange kyamaanyi nnyo. Ebirala ebisigaddeko oluusi ebitusomako olw'emyaka wano nawali tugenda kwongera naffe okwetereeza nga twesigama nnyo ku bigambo by'otugambye Mukama waffe. Namwe musibire ku mwana. Mulina mwanzi miezi 19 kutandika kunoga 19 hata wawali ndio ikatano 17 bajja kutwala okutubira ebyo nawe we kubanga ndio kasi munge nnyo mu bantu amaanyi okusinga Katikkiro temunaba akatale okajjuza akatale babeeringa bakubaba ebyomaze natona tekanyama nebo n'abantu mu mulimo ni mukukula n'obukugu mu Luzungu bakita professional mujja kutuuka eno temwagala okutuuka. Kale sanyuse nnyo okubalabako era tujja kweyongera. Ani musajja munnabuddu era ebuddu gye nava okujja kuno nazaalibwa n'ensomera n'enkolera naye ko nabulako kimu kuwasaayo kanno era gye sinaba tomanya byansi eno nyinza okuba ng'era gye nnaawasa naye nga mu nteekateeka eno okusookera ddala twagala okwebaza Ssaabasajja Yasiimye Nsasage ya Katikkiro atukoze obulungi obutaganguza. Kirabwa n'ayonka nti okuva Katikkiro bwe yakwatamu kintu kino amaanyi ogalaba n'okuyuuguuma. Sikirootangako mu bulamu bwange nti nno Katikkiro asobola okumpita ne ntuula wano ng'ali wali n'awuliriza aliwuliriza bye njogera. Kale bannange kyamaanyi nnyo. Byonna byonna mbizaayo eri Mukama Katonda ne mwebaza nenkubiriza ne baganda bange bonna abali eyo nti bw'oba olina kyokola kikole n'amaanyi weeweeyo. Omulimu guno gwe tukola ogw'okkubira abantu ennyimba ne basanyuka tegwabalwanga nnyo ng'ekintu eky'amaanyi edda, kubanga abaakolanga baasasulwanga kitono ffe, naye tetwamanya nti ate gunaatutuusa eno nti Owekitiibwa Katikkiro ayise bijje batukowodde bannange tuli wano. N'olw'ensonga eyo buli mulimu gw'okola gwonna gukole ng'ogwagala, guteekemu amaanyi, tuula wansi oguluwooleze ebipya, gujja kubaako gye gututuuseewo amaanyi. Nze kino kyokka ekyokutuulako ne Katikkiro kimmala era sirina kye njagala kirala, ebyange biwedde. Waffe tukyogera nnyo buli lunaku, tusiiba tukigamba abantu era tuli basanyufu nnyo okubanga tuli beeyo. Ate Mukama waffe watuyise nga naawe oliwe waffe era obudde buno tuwulira essanyu eritagambika. Tusaba abali wano bakikubireko mu ngalo ekyo ekyokubanga Mukama waffe watuyise. Ngenda kufunzafunzaamuko ne Suuna asobole okubaako kyagamba, naye twabadde basanyufu nnyo era naddala nze ng'omuntu okubanga beene Yasiimye nengera ansembeza nenzija okumuweereza era okuva olwo okutuuka olwaleero nakyeyama era nakiwaayo okulaba nga nteekamu amaanyi gange gonna. Mukama waffe ebigambo byonna nga bw'obitugambye tubigezaako, n'ebulijjo by'oyogera nga tobigamba ffe kennyini, naye era obadde okommunikatinga gye tuli nga gwe tomanyi nti okommunikatinga gye tuli, kubanga tukugoberera nnyo mu bintu bingi era byebimu ku bituyambyeko okulaba nga tusenvula okuva eri emabega yonna gye tuvudde okutuuka olwaleero. Tubadde tukulembeza nnyo okuyaayaana okwo, obuteekubagiza, okusigala nga embeera yaffe gye twatandikira ne families gye tuva ne birema kutusalirawo olugendo lwaffe lwe twakwata, era ekyo tugenda kukisigala nga tukiremeddeko nnyo.
abavubuka ba Ssaabasajja weewaawo ng'omulembe bwe guli nti Beene yagutukwasa ekyo ffe tetwalinda Beene kujja kutugamba nti mbazira tuli ne Suuna Ben mukwate omulembe guugwo nedda ffe ke twamanya nti omulembe yaguwa ffe bavubuka Beene n'atuwa platform ne tusalawo tugyeyambise era bwe mbeera ku CBS okwo bakama bange baali bampa omulimu ne baŋŋamba twagala taaki envubuka yennyini gye twaleeta era mukama wange njagala okutegeeza abavubuka ba Ssaabasajja basanyufu nnyo wansi eyo betuweereza basiiba batweyanza oluusi balina n'ebirabo bye batuwanga birina kutuuka gye muli naye ne tuba bwe tubituusa nga babeebaza olw'okubanga mwatulondayo ne mutusembeza kubanga basanyufu nnyo olw'ekyo naye nga era ekyanya tunaye twali kijje wabula erimu bakama baffe tweyanza nnyo tweyanzeege tusuubiza okusigala nga tuli bawulize nga bwe tubadde ebirala ebisigaddeko oluusi ebitusobako olw'emyaka wano nawali tugenda kwongera naffe okwetereeza nga twesigama nnyo ku bigambo byotugambye mukama waffe tweyanza nnyo tweyanzeege yatuyita ng'ayita mu ofiisi ye era eya Katikkiro n'atuwa olunaku olwaleero nga 29 omwezi ogw'omukaaga okujja mu ofiisi ye ng'atwetaaga naffe ne tubukeereza nkokola cause it is a very beautiful feeling buli muntu yali etaazeeyo okuyitibwako mu ofiisi ng'eya Katikkiro naffe ne tubukeereza nkokola era byebigere bino gye tuva ebisinga tubyogedde naye bwe munaamwagala obimanya tujja bibagamba gyenvudde mubuwandiisa okuva gyenvudde paka leero era kabatwalidde ebbanga kyokawandiika munene akatabo ako si ffe twakawandiika muntu omwami bamuyita Brian Paul Kakooza yajja nga atunoonya ekisooka mu byonna nga muwagizi waffe kubanga namubuuza lwaki mu bantu bonna owandiise ku ffe era naye naŋŋamba nti mumwekka abali mu Uganda wennakoma nange n'ensirika so yatuwandiikako akatabo ako n'akatambuza n'akatuusa eno mu bakulu ne bakalaba ne balaba ndooza nga tusaanye okuyitibwa nabo batulabeko bawulire ku bye twogera kyawulire oba mwamuwanga information twava wano ne tudda wano of course yagattagatta ebibye naffe bw'amala okufuna ebibye naffe n'atukoola tutandika okubiyitamu naye ne tumunyumiza olugendo lwaffe naye n'atandikiraawo okuwandiika ne tukumulekera ewaawo badijja abamaanyi abasinga mubasoose otuuke wa Katikkiro how is the feel muvudde Masaka temunamala myaka mingi nnyo kampani ate muli bamaanyi musode ntuuke wa Katikkiro tukyebaliza Mukama Katonda naye nga nze era mmanyi nti ebimu ku bituyambye lwa nsonga nti nno bwe tuba tukola omulimu gwaffe ogwo tetwawukana nnyo era na nnyimba abantu ze bamanyi ne ze banyumirwa tutambulira nnyo ku nnyimba ezimanyikiddwa abantu ze bamanyi ezinyumirwa abantu abaganda mu Buganda kyovudde olaba nti era Katikkiro atuse n'atuyita ng'alabira ddala nti mu butuufu omulimu guno tugutembeese bulungi nnyo oba oli awo n'abalala nabo bajja bakoola naye nga Suuna Ben n'embazira tone ffe tusooseeyo n'olw'ensonga eyo twebaza Katikkiro okubeera nga mu bonna atulabye n'atukoola tusiimye nnyo ebigambo byatubuulidde bibadde bingi ennyo nga situnakwatagana nammwe bitukoze bulungi era bigenda tuyamba okweyongererayo ddala mu maaso Mukama mulungi yeebale abayimbi bangi ab'amaanyi ne badijje teri yali abakoledde butabo ate mmwe mu bbanga ettini babakoledde obutabo ekintu ekyo ndowooza simanyi ndowooza n'abawandiika obutabo bawulira ndowooza ffe tuyinza okuba nga ffe twakoze oba ffe twayogedde bibalowooza ebibakwatako nga balowooza nti bwe banaabuwandiika abantu bajja kuwettanira so mu mbeera eyo nabo tuyinza nnyo era ndowooza ojja kufunayo omuwandiisi w'obutabo omubuuze kubanze siri muwandiisi ne Suuna si muwandiisi wa butabo naye nabo simanyi lwaki ekituufu balonzeeyo ffe kirabika ndowooza babadde n'okuyaayaana kwabwe mu mutima kakati sitayiri y'ebinyanyanyanya kituufu and by the way sitayiri abaana bagenzi abasinga bagenzi bajuliza otingako basinga gye yatandise okukuba naye ndowooza Katonda ayinza okubanga okuyitibwa kwena byonna abadde yabiwanga mu ffe weewaawo zibadde nnyingi okuva mwajjo kyusa endongo ne mugissa mu binyanya abayimbi abamu ne bakigaana abamu ne bakikkiriza ne still muwangudde up to the end buli muntu ali mulimu gwe nga agwenyumirizaamu agusigalemu oba challenges we zijjadde ebbali
ndowooza kyalibadde kirungi buli muntu n'asigala ng'akola kyawulira asobola okukola obulungi kubanga n'abayimbi boogambye abasooka okuteekawo resistance olwaleero yakubira nagamba jjajja olwange tekigendamu nga tetuteekamu kati n'abalala batukoola bakyalina mu studio yajja lwaki tojja wano n'obaako waakiri kyonteeramu wangamu ne lunywera olwaleero kati tulina ennyimba ennya empya nga nnya ezakafuluma naye nga zonna basazeewo tebaagala kututawaanya ne babiteeramu eri genda owuliriza oluyimba la Shiba lwankwata bulungi oligino yalo nga bwe luli ekyo Nashiwanda akinneegambira n'agamba nti bakikola bageyaffe baalukubanga batugeya kinyanya mu studio tunulira sonze ndowooza kirabika abasooka okuteekawo resistance tebamanya wajje kyali kiraga ate ng'eno concept yaffe nga zi strategy yaffe nga za ate eri smart bingi bye mutannalaba mugenda biraba kyemwongedde ku music industry tugyongeddemu obulamu obutaalimu efunye vibe kubanga gwe kyoba omanya abantu abo bayirawo abantu bemusanga mu shows gye tubeera buli muntu bayagala okufuna buli muntu beetaaga ate n'ekirala tulyogerwako era kino nakyo kibaddewo naye tulyogerwako nti nno twaleeta ekintu buli dijje mu Uganda kyeyali ayayanira twabirengeranga bweru nga badijje beewe bwe babikola nga dijje ayimirira mu maaso g'abantu mu kisaawe ekiramba n'abagamba mwanike omukono bwe bati nga bazze lwakuba ye nga tewali muntu mulala gwe balinze nga balinze ye ne tukireeta tetwakireeta mbaziira nkugambye mpozi ng'oyagala tukijjewo naye tukirekewo tugenda mu maaso ekisembayo badijje bammwe abasinga dijje ni melodi yalina ekivulu temwajja mwagamba yabagamba leeti ba 7 star bayina yo munaakiika era munaakuba ebinyaanya ba 7 star be baliwa Suuna ngeri gy'oludde Kampala no gobamanyi nedda ebyaddala be ba 7 star mbadde ekyo sikimanyi naye amanya ga bomba manyi DJ Roger mumanyi Siriki Stewart ebyaddala kyo mbadde sikimanyi ngenda kwongera okusoma ekyo mbadde sikimanyi ne Siriki Stewart I know him era na by the way Siriki Stewart oyo in particular Siriki Stewart yomu ku ba DJs wano e Kampala asobola nga bomuwa omuzindalo guno asobola okunnyonnyola mbazira tone ne Suuna Ben kubanga ye yatulabako ate ddanga mwenna balonte munnatulaba 2012 oyo Siriki Stewart so bonga bo amanyaga bwe tubamanyi ekyo kibeeyita tubadde situkimanyi byaddala tubadde tetunnakimanya tetubazalayo ate kati nze Siriki Stewart I know him DJ Roger tumumanyi Roger yekitaka I know him Nimulodi tumumanyi kati kiba kitegeeza ekigambo kibakiteeka mu matu g'abantu kinyweremu naye nga bo balungi tebalina buzibu ne bobuuza bano bonna balo tebakimanyi 7 star DJs kyaddi omwezi gw'11 katukyali mu gwa mukaaga tekinnasembera aye n'ekirala tebannaba kutuwa invitation bwe banatuwa invitation ne tukebera mu kalenda zaffe nga weetuli tewali kiyinza tugaana lwaki bali bannayuganda bannaffe bavubuka nga ffe twogera olulimi lwe lumu abantu aboogera olulimi olumu tebayinza kugaana kukwatagana kubya Masaka mugimazeeyo buli muntu afuuka ow'amaanyi n'abeera ng'ayugumya eggwanga agenda cricket over anytime from now tubasuubire kankyanguyire ekyo tetulina kitutwala nnyo ku cricket over olwaleero olw'ensonga ffe ekintu kyaffe engeri gye twakizimba nga entertainment yaffe ekeeseza ddala naye tukwata abantu abajja ku cricket over ne tubatwala ewantu ewalala wonna ne bakuŋŋaana abajjulawo nga sina wakindi nga wagaza okusinga cricket over wangi kate yali badde omulala nga beti sigwabuuza ekyo ebyobuuza obimanyi Kampala tekeesa bwe buzibu bwokka bwokka tewakeesa ffe endongo yaffe ekeesa tugivaamu ku makyanga akasana kaase ewantu watakeesa situgendawo naye ffe ne bwe tuyita abantu mu Lwera bajja
Okay, nga tumayiza akatabo kammwe omuntu akasanzeewa era akajja mu matundiro ki? Kakati akatabaako bambi akatabaako weekali tukalina bakayita emboozi ya Mbazira ne Suuna Ben weekali ku katale wano e Kampala mainly ndoza bajja kasanga ku CBS weekali ku reception then nange ng'omuntu ntambula nabo mu motoka ne Suuna ono atambula nabo ne Masaka ku DMK computers gye buli so kamitwalo ebiri just mitwalo ebiri wanje mulimu olulimi lumu Luganda ffe tuli basajja Baganda ne wano we tuli ku kitebe kya Buganda Bulange so kitegeeza toyinza kusangamu lu Japani akatabaako omuwandiisi waako nga bwetwabagambye omuwandiisi ndowooza kimutwalidde emyezi wakati w'omusanvu n'omunaana ng'akategeka ne kafuna approval okuva eno mbakulu ab'enkuluza abakugu mu lulimi ne mu kuwandiika obutabo ne kafuluma nga kali well approved era weekali omuwandiisi waako ye Brian Paul Kakooza kamitwalo ebiri gyokka bakeetaaga okagula.